nkulamusiza nateera webale kwekumira ku mukutu gwaffe okwagala Katonda nga tweyongera okuba nga tuli mu zino ennaku ez'okujaguza amazuukira oba okujjukira amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo, okufa kwe n'okuziikibwa kwe n'okuzuukira kwe, nga tujaguza ennaku ezo. Tulina okwejjukanya mu byawandiikibwa. Era olwaleero tugenda kubeera mu kitabo mu bbaluwa Pawulo gye yawandiikira ekkanisa ey'e Kolinso. Ekitabo kye tulimu bakiyita Abakolinso. Tugenda kubeera mu ssuula ya 15. Tugenda kubeera mu nnyiriri bbiri zokka ze tugenda okwogerako olunaku lwaleero, olunyiriri lwa 21 n'olunyiriri lwa 22. Essuula ya 15 wagamba weewati: kubanga okufa bwe kwaleetebwa omuntu era n'okuzuukira kw'abafu kwaleetebwa omuntu. Kubanga abantu bonna bwe bafa olwa Adamu, era bwe batyo bonna balifuulibwa abalamu olwa Kristo. Okitegedde? Kubanga okufa lwe kwaleetebwa omuntu omu, bwe kutyo n'okuzuukira kwaleetebwa omuntu omu. Ng'abantu bwe bafa mu Adamu, bwe batyo balizuukira mu Kristo. Kakati kiri bwe kiti, ennyiriri ezo zitujjukiza era zogera ku kuzuukira kwa Yesu Kristo, okufa n'okuzuukira. Mu lubereberye Adamu Katonda yamuwa etteeka n'amugaa tolyanga ekibala kino. Nsummarizing kwa bintu emboozi ebintu Katonda bye yalagira Adamu mu nnimiro biwerako, naye nga etteeka lyamuwa lyali limu okusinziira ku Bayibuli. Omuti gw'atalina kulyako gwali gumu, nti lw'oligulyako bw'otyo olifa. Era tumanyi bulungi nti Adamu ne Kaawa baali ekibala, era okufa ne kulyoka kuyingira mu bulamu bw'omuntu. Kakati okufa nga bwe kwajjira mu Adamu, n'okuzuukira bwe kutyo kwajjira mu Kristo. Kyovula abagamba, Bayibuli etugamba nti ku lunaku olwo Kristo lwalikomawo, abafu nabo balizuukirwa, okusalira omusango kw'abalamu n'abafu, bwe kutyo bwe kulibaawo ku lunaku olwo. Kaakano tujjukira amazuukira ga Kristo nga ye ng'azuukira, wabula mu ekyo tuselebratinga oba tujaguza n'okuzuukira okwaffe. Kuba Bayibuli etugamba n'otugamba nti ffe nga bw'otulaba wano nga tuli balamu, twali bafu nga tetunnajja mu Kristo. Ffe abasobodde okukkiriza mu Kristo twali bafu mu byonoono byaffe, wabula Katonda omulungi n'atufuula abalamu mu Kristo Yesu. Ekigambo born again, okuzaalibwa obujja, awo we kijjiramu nti omuntu atamanyi Kristo aba mufu. Ge mazima amatuufu okusinziira ku Bayibuli. Omuntu oba tomanyi Kristo oba mufu. Bw'omanya Kristo n'ofuna obulamu. Ensonga tujja kwongera okugyogerako, wabula olwaleero njagala tube nga tulowooza era nga twejjukanya ku mazuukira ga Kristo ne ku mazuukira gaabo abakkiriza, okuva mu byonoono byabwe okudda mu bulamu obujja bwe tuyita okuzaalibwa obujja. Obulamu bwe tulimu ng'emitima gyaffe giyaayaana okutambula okubeerawo mu bulamu bw'ensi eno nga tuweereza Kristo, nga tugondera amateeka, nga tutambula mu ngeri ezimu ekitiibwa era ezimugulumiza. Mbaagala nnyo. Bw'oba olina ky'obuuza kyonna kiteeke mu comment section. Mbaagala nnyo, era bw'oba tonna subscribinga, bambi subscribinga, sharinga video eno esobola okutuuka ku bantu bangi, obubaka buno busobola okutuuka ku bantu bangi, tusobole okubaganya ebirowoozo n'okuyigira wamu. Mukama bankuumire, mweraba.